DJ go baitanga rectangle. Reggie and Weasle. Yes. Okay. Actually, Mirembe ja high table. He was one of the most prominent DJs. We said high table. Yes. Thank you. Okay. Now, the hustle, the scuffle of who took radio's had this Chagga and Maz. Onoga rectangle. At one point, radio ya mwesiga nyombu. Namuwa kubyama. There is a time radio where yawukana kone Weasle mubaina internal. Actually, they were your friends, yeah? Yes, they were on the verge of separating. Actually, that's when radio sang a song. Kwetaga, nangen kwetaga. Actually, that is what even triggered radio kutanda kuimba single songs. Again to Weasle and man. You know, we have to sing together. Kati ono rectangle beba mkubalinga baperereza Weasle radio. Mwana wachi togira weka ukasajja we. You can better alone. So eventually, when radio died. There is an anticipation nti radio ine byama bya wani rekitango nti Weasle nakabinja kwe omwabadde abavubuka bamukozeke fujjo babadde ku kibala kya Casablanca ne bamubwatula emimwa ne jigira nti kwabadde ko Chagga Weasle ne Saha yabaddewo as per the allegations. Okay. Yeah. So let's first listen to this gentleman's allegation, narration to what happened. All right. Kulika abasajja ade bakusa. Abasajja bankubye smart naye nga bwomanyi nange sigenda. Obuzibu bwavudde. Simanyi bwavudde just twabadde awo nga bwewala vidiyo. Oli ng'ava eri n'akuba ebikonde. So simanyi buzibu bwavudde waliwo abamukoze setup wazadde mpaana zaaki simanyi. Twalabye wabadde ne Saha, Weasle, Chagga n'abalala mwadde munyumya. Ne mwogera ebitagatta mwabadde enjaga yabadde bakubye kuba mu video tulabamu n'enjaga. Enjaga simanyi video anti kati nze wedda ndi mu ddwaliro mbadde sinaba kumala video ezize bakutte. So naye nga bwe kyomanyi wabadde okeyosaawo nga bamaze okunkuba zaawe nakomye otegeera ndowooza. Omuntu bw'atamiira alina vibe gy'alina. So omuntu asobola otamiira n'akola ekintu ky'obadde tomusuubira kubanga aba atamidde. So toyinza kumanya oba oli busungu oba yazizza ebyemabega oba biki. So nange simanyi kyobola njagala mbakwate bambuulire lwaki bankubye. Naye nga luno olutalo lwammwe ne Weasle lunaggwa because luluddewo okuva omugenzi lwe yafa ate nga gw'omu ku baali ku lusegere kubanga wali official DJ. Bwe bamaze okukuba kyekyazeeko. Nze blackings awo tubatwalako mu ddwaliro nemala nekola statement police. Okay. So nje ndize police egenda okumbulira abafuwa. Okay. Nze eddwaliro nange ensolo zeesasulira. Ate olabye bakkubye. Anti kati bijja kujja luvannyuma kubanga nze neesobola muganda wange. Biiro nsolo zeesasulira ne later bo bennyini bajja sasula abankubye. Ate empalanaati nze siwaana na Weasle kozi nga ye alina issue ze. Anti kuva radio yafa temukwatagana. Tukwatagana ye yennyini aba alina okunsookeramu kuba nze ndi DJ. Nze ndiwo okuyamba buli muyimbi azze. So ne Weasle naye bw'aba muyimbi aba alina osigala nga nnoonya. Ate kati nze mba neebuuza lwaki radio yakwatanga ennyimba ezo n'azimpa n'ataziwa muntu mulala. So nange nalina okutwala responsibility ng'omuntu neteeka ennyimba bwe nina oziteeka. Ogwo si musango gwange. Oyinza obba kuliko ezibulako nga bwe buzibu ng'oganya ozizzaayo. Nze ndi producer. Oziba ozitunda. Nze siri producer, nze ndi DJ. Bwe mbeera n'oluyimba that means ne producer yalukola abaako neki ne copy. So nze sobola kubeera n'oluyimba nga nze siri producer, nze ndi DJ. Ekitegeeza yedi ennyimba yazijjanga mu studio n'akola ki? N'azikuwa. N'azimpa. Ogwange yaŋŋamba nga beera n'ennyimba ezo ndabazita naye ng'ozizannya. So nze siri producer yabeera ne copy y'ennyimba ezo. Era Weasle waba azaagala balina zinoonyeza ba producer singa aziina naye ze nayina waliwo ba producer abalina copy kubanga bwe bazikola. Nze walina waziwaani Weasle waziwa Chagga waziwa baganda naziwa muganda wa radio Frank. Kubanga zaali za Angel Music. Ennyimba zonna zennene za radio family ye eyinako copy. Era ekyaziba mpeesa nga baabawulira oluyimba olwo abantu bonna bamanye nti luno rectangle yalutuwa. So ennyimba zonna zenina ne family eyinako copy. Sina luyimba lwa radio lwenina nga family terulinako copy. Yes.
There you go, Tash baby. Nyimba za Okay, radio. yeah. Manyi radio yalina enyimba. He had, actually he would brag, he had about 10,000 I think yali amanyino okweba kubanga ali mukunywa mukachai nalowooza ku luyimba naluwandika. Definitely. Nayingira mu studio nalowooza n'atuwa oluyimba. He had a lot. So Weasle over time wetusenga daga atandise otabuka muku. Nagala anonye ku byabo. Wa ebintu byange kasajja baka unyimba za. I know. So we've looked for Chagga. Much as Chagga abyeganya agambye yetabimanye ekisooka takyaliwa Angel Music. Ale simukubi taligitanga ko muntu migo. I know. So ye natugamba gwe bakubye mukubire mubuuzi. Naye nga oli alumiriza Chagga ne Gondo ebantimpudde amatama n'emimwa. Baya badde awunze kwa yagambye yaze mutegeera. Anti wampule na nakyo kisoboka. Let us find Chagga's submission on this ruckus going on. Ate yagamba ennyimba yazibawo. Nina DJ Kitango butakanya naye. Gwe mukubira alinako butakanya ne Chagga wali Weasle nga yamukuba Chagga. Mbozi nga balwana nga simanyi. Naye I don't think so. Kati ani yamukuba lwaki ateekamu mu video zifulumye balaga gwe ne Saha Weasle nga muli kiringa naye ate endala nga akubibwa. Kakati akulage nga akubwa waki bakubwa nga kiringa naye eyokubibwa ate yeeriwa. Yevudde Casablanca mu kamera za Casablanca. Genda ba Casablanca bakuwe video nga akubwa. Nga amwendi. Nze Weasle kwepeleza kubanga nava naye kussa omukono. Samalako nga akuba Kitango. Naye Casablanca nali okwosa Joe ne Weasle. Sala bakubye Kitango nga akubwa. Ate gundi kwanza omumanyi. Kwanza mumanyi wa Firebase. Yo yaliko okubamu kuba yamutujja emimwa ne gyabikira ddala. Kati kwe. Ate yagamba ba Weasle be bamutuma ennyimba yazibawa endala naziwa Franka nemmwe mumufuukidde problem. Kati nze saagala na bya nnyimba nagamba dda saagala mbuuza bya nnyimba. Saagala kintu beti banga lino nagwa yoddeko nga nkuba. Nga nkubani nga yankoze eki. Nga mukubira nnyimba nze sikyaliwo Good Life. Bwe nali managing yafa. Kati nga mukubira ki. Kitango tena luyimba lwa Good Life. Yali DJ. Tebamuwanga okuba ze yakubanga. Yakubanga program ya Good Life. Tugendo seeyo Margaret Kina ki. Kakati. Sibitegeere ebyo. Ndo alondabyeko nga nywendi akamukwa. Onywa kiraabu na nne. Alondabyeko nga nkuba omuntu. Kati namukube leero omusajja watule Kitango mulanga ki? Mubanja music nayo music wange. Nze nayimba music mabebe. Myaka mingi nnyo mabega ne jaweno mama. Gwe mukubira. Bana bintu sana okunsesa. Besi. Bambi temuliraga ezo mu mboozi zaabo. Nibyo kola bingi n'abaana nesimbawo okuwawumu bwa treasure. Kakati na treasure mumuli antainayo gwe yakubye mungu. Kyalina amaanyi agakuba abavuuka. Mugambe Kitango gye mbeera amanyiyo wabannoonya ajjambulire ddi we namukubye. Ate munanga ate nja bagulakuwe kange Weasle wagenze naye. Wanteekako ebintu by'ekisiru ngenda kugulawo omusango gwa defamation. Weasle wagenze naye. Weasle namuleka Casablanca. Tuyeza Weasle kati gwe bawo. Ebya Weasle bituufu. Naweese engeri gy'abadde afaananamu nga tasobola kukuba muntu. Okay, mukulu Chagga ye abyesamba. Said and done. Tugambe kwa mukulu yali alota akafa. Said and done. Weasle has made whatever the year is, but today is his birthday. So twagala omuyoza yozoloza yina. Nange jeke nawo zino Weasle takyalwana. Ndi mujulizi. Kati emimwa gye. Nakafuke nalamu myenga amulumba nagamba temulwana. Umuleka mvume. I don't lie, you know that. I know. Yes. So munange era newunyiza okulaba nga bino. By the way, he's keeping his cool. I remember Briachimanyi Chirunji's program ali mujiraba. We were at some place. So some niggas came to greet him. Nagamba sijja kubuuza man. Nagamba lwaki temutubuuza. Ffe tufuga industry. Ngamba bulijjo mulimu n'abantu abafuga abayimbi. Nagamba nze sijja kubuuza. Bakyali ne basituka bamukube. Maye babamu nayo ne bagadi baabwe awo. Nagamba temumukuba mumuleka nvume. I was like, really?
bulungi banalinda abo bibali it was true so maybe kati osanga baine ensonga zaabwe bajja zisorting happy birthday twagaliza kisinga muganda waffe era tukwagala nnyo naye nga ate nga tuvudde ku nsonga ezo Saha emboozi tulina nnyingi